Yes, for additive UG, baniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale batumedeka abali e Uganda, abali Saudi Arabia, abali Qatar, n'abasinziza mu Oman, abali Dubai batumedeko bagamba ati muli bamanyi okubanga mugi followinga eri abali e UK n'abali Germany. Namwe batumedeko bagamba nti muli bamanyi okubanga mugi followinga. Comments nsaba n'abali Iraq, abali Syria mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugi followinga bagita fa additive UG. Mbani updates zina value mbana amawuli agabagatambula okwetula eggwanga Uganda. Yenda kusaba osubscribing atonyigene kale Bibiino jimpeleka like bona jimpeleka like kanyama kubanga trending ate bo subscribing anonyigane kale obojja ku receiving notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Whenever I upload a new video ojja kuba receiving a notification akola ganti ntaddeyo video. Ensenga za Mukunja Ataseera n'omukyala we yavuddeyo ngasaba obuyambi agamba nti Mukunja akola ki yamuzalamu omwana era ng'omwana esazo almost yali myaka nga 7 omwana obukyanga omukyala muzana omukyala agamba nti amunange bukyazaala omwana Mukunja atakola ki tamuwa buyambi. Abasinga bagamba nti omukyala n'obujjo bakitavaayo yamaze kulaba nga Sheebah afunye omusimbi yalowooza nti omusimbi gwa Mukunja Ataseera ati nga mu social media omukyala bambi abasinga batansoka okubanga akola ki batansoka okubanga bamuyisaamu ate eggaali bamuyisaamu gaali kati si byangu naye ng'omukazi alaga ennaku emuyonka butaba kubanga agamba nti n'empapula ziyalina ez'obusawo ezo zakola ki zatwalibwa singa badde aziina osanga yaligenze n'akola ki n'asaba emirimu mu zikiriniki ez'enjawulo oba mu malwaliro ag'enjawulo olw'ensonga nti obusawo yali yabusoma naye agamba nti ate empapula Mukunja Ataseera yaziwamba byonna yabiwamba yabitwala n'empapula tamanyi wajja yaziteeka Mukunja olw'ensonga nti yaziwamba ebiseera bye bakola ki lwabeerera bonna kwegamba omukazi bye ebintu byakoze ki byamutabule naye nga basinga bagamba lwaki buli otovaayo bamaze kulanga Sheebah bamuwadde omusimbi gwe nolowooza nti gwa Mukunja Ataseera wazze nti Mukunja akole ki akuwa ensimbi kwegamba si byangu. Abasinga bagamba nti yandibadde akola ki yandibadde alabirira omwana kubanga eri abakyala bangi nnyo abatoba eri abatoba bangi nnyo ne bakola ki ne balabirira abaana nga tebalina buyambi bw'abaki bw'abasajja. Abasinga bagamba toba wandibadde okola ki wandibadde otuba notisiba ku Mukunja kubanga ye Mukunja alaga nti already yakola ki yakuvaako dda newankubadde taata w'omwana naye already alaga nti yakuvaako dda. Abasinga munnange wetegereza information etambula ku social media Mukunja Ataseera abasinga amagezi ge bamuwa gakulabirira omwana wabanga wuwe naye singa abadde akkiriza DNA test baligenze ku DNA test ne bakola DNA test naye ate Mukunja DNA test takola ki tagikkiriza kwegamba ebintu biconfusinga bitabula nenga Sheebah onagamba nti I have been chosen as the brand ambassador company bagita Esta Skin therapist Mabirizi complex Kampala yakoze kyalondiddwa nga brand ambassador jukira era kati ababa muwadde omusimbi Sheebah wa brand ambassador bugenda kumutabusi omusimbi guyiika buyiisi kampuni azimwe sibokubanga zimukola ki zimuteekamu ensimbi kati omukyalo n'abasinga ate kwe bakoze kibatadde ensonga nga bagamba onja kulowooza nti ensimbi za Mukunja kumbi ensimbi si za Mukunja ensimbi za Sheebah anti kampuni zakamu brand ambassador zinga kampuni ndoza kati sanze zinga 3 ene gye bayita Esta Skin therapist abali wali ku Mabirizi complex baka bakusatu kampuni zakamu brand ambassador jukira olwakufula brand ambassador bakuwayo akasimbi bisesinga mubamuko okusayininga contract ebiseera ebisinga kyebategeeza nti ojja kuba okola ki ojja kuba obayambako okubanga olanga ekintu kyabwe omusimbi bo nga bakola ki bakuteekamu olw'ensonga nti oba obakolera obanga omulanzi waabwe yebanga endorsement engeri ebitambulamu ebintu bya kubeera brand ambassador wa kampuni nati kampuni okwesiga okufula brand ambassador si kyangu baba si kyangu ebe kulaba ngejja kukufunamu ate nga naawe ogifunamu kwegamba buli omu abajja kufuna mu munne ensimbi ebejja kuteekamu ng'ate kola ki ng'ate embala n'ezisa olw'ensonga nti products zaabwe ziba zitambula baba kwesiga nti products zaabwe ojja kuziyambako kola ki okubanga zitambulatambula era kampuni ya Esta Skin therapist abali wali ku Mabirizi complex bo batebakoze ekyo batebawadde Sheebah omusimbi
omujja bamutaddemu omusimbi omujja naye nga bambi omukyala ali eri ennaku emuyonka butaba mukazi wattu munange si bwetyo bwebeera naye nga abasinga bagamba Mukunja yandibadde tasuulirira omwana wabeera nga iwe aweeyo obuyambi omukyala wabanga ali serious ngera yalaga tatya DNA test omanyi zimala bingi ebise bisinga eri abeegaana abaana naye nga abaana baabwe twalaba Bunoki nga yeegaana omwana we kati saazo ne Mukunja Ataseera naye omwana agwegaana ate tayagala DNA test kati bategeeza nti bw'aba tayagala DNA test naye akimanyi muli munda nti omwana ayinza okubeera owe abasinga mugamba wandibadde okkiriza DNA test ne mugenda ku DNA test ne bakola ki ne bakebera omwana oyo ne balaba omwana wuwo oba si wuwo bw'abanga si wuwo lwaki tokkiriza DNA test ebisa ebisinga oba ogamba nti si wuwo DNA test oba tolina kugitya olwesinga nti nawe oba okirina muli nti si wuwo naye ate bw'ogitya obanga agamba nti omwana wuwo munange ebitambatambula kadde kano ku social media bagita Faad TV yuki gipereka like ate subscribe ng'onyegene kale mbatomedeko abali e Iraq, Syria, Dubai, Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga erya Oman abasinzire Kenya abali e Uganda abali mu ggwanga erya UK n'abasinza mu ggwanga erya Germany bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifolo nga bagita Faad TV nsonga za King Sheebah ne mukyala wa Mukunja Ataseera n'omukyala alina omwana kati akuze omwana ojjukira aba alina okubanga asoma aba alwala okulwala tekwewalika mu bulamu bw'ensi eno omuntu oba olina okukola ki oba olina okubanga olwala si ojjukira myaka 7 kati omwana aba akuze aba yeetaaga okusoma talina kutuula waka ebyo byonna byetaaga oba bikola ki biba byetaagisibwa era omukazi bw'ava n'alaajana nga ali sure nti omwana wa Mukunja yandibadde abaako kyakola newankubadde abasinga ku social media bamuwaga bagamba biki omukazi abadde asindeza King Sheebah abasinga balowooza kubanga omukazi abadde asiise okumala ebbanga osanga jesse kyakutte bukwasi okuvaayo essaawa eno okola ki okulaaja n'okusaba obuyambi ng'embeera ekalubye kubanga n'empapula ezimutwalako ez'obusawo kubanga omukyala yali yasoma obusawo mwaka gwa 2016 jjukira yafunira olubuto nga tebakyamukozesa jjukira omuntu w'olubuto batakyasobola kukola aba munafu olw'ensonga nti abalubuto emirimu egisinga batakyagikola bulungi aba wandawanda aba asendukirirwa emmeeme aba takyakola bulungi ofulaba abasinga bamugobanga kuki ku mulimu nakakana nga atudde waka omukyalo ono singa empapula badde azirina ofunda kubanga oba olina empapula zo kiba kizibu okukola ki okubanga obulwa ndala bano abasawo tomanya chance egirawo n'okola ki n'ofuna w'okolera olwedde yali alinawe yali akoledde kusigamba nti gwegenda okubanga ogusa okukola ki okunoonya omulimu olwedde aba alinawe yali akoleddeko kiba kijja kumwanguyira aba ajja kufuna ekifo n'empapula tazirina ate empapula agamba Mukunja yaziwamba kwegamba bitabula biconfusinga naye nga abasinga balowooza nti atagetinga sente za King Sheebah eza company endorsements zamuwadde endorsements zebamuwadde omusimbe gwe bamuwadde gambulaye mukazi wattu yakyali awo kulaajana kwokka gimpereka like ate subscribe ng'onyegene kale mbatumideko abali mu ggwanga erya UK bagamba nti muli bamaanyi abali e Uganda abali Germany comments nziraba bagita Faad TV subscribe atonyegene kali updates simba nazo eziba zitambula okwetula eggwanga Uganda mwebali nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyegane kale mweraba